olunaku lwokusatu tubeera n'emisomo gyaffe egy'obuwangwa n'ennono nga tugenda kusomesa abantu ku buwangwa bwabwe. Abasebo ne banyabo gye mukakasajja ng'oliwole gyeotuule wano. Olunaku olwaleero akakyala ng'otudde wala sembera kumpi abantu bakulidireka. Olwaleero olunaku lukulu nnyo. Kabona ndugwa temuseke mukasa yatudde wala. Sematimba kozi ye buli lunaku abeera wa kunoonya. Twongere okumunoonyeera. Akube tukola na Sematimba awo tujja kubuzaabuza abalabi. Ebintu bino birala nnyo. Sematimba yakola ekitundu ekyo. Oyagala kubuzaabuza abalabi. Eggwanga litudde likulinze ng'olibeera wano weebuzaabuza. Wangagira tugende tebakubuuza bibuuzo bingi. Atenderezebwe ng'agolemezebwe ng'aweebwa ekitiibwa nga gonna nga musinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Olunaku luno olwaleero tugenda kusomamu omuggo gw'enkute gwa jjembe era nejjajja gwakute gwa jjembe kubanga olwaleero tuli ku mbaga yaki y'amayembe. Embaga y'amayembe ebeera ndala nnyo, tugenda kugyogerako akatundu katono kubanga ekiremeza abantu obuwangwa bwabwe obutasamira kyekitundu eky'obutannyonnyola. Si ewaawo gye tukomye okunnyonnyola obuwangwa n'ennono tutaddewo influence mu ggwanga abantu okuba nga basobola okutegeera obuwangwa bwabwe. Njagala okunnyonnyola abatugoberera ku lunaku olwaleero ku Nono TV SK7 Media ku mikutu gyaffe gyonna egy'obuwangwa n'ennono. Twabategeeza nti ne bwe mutumba amayengo ffe ebintu bijjaggira. Omanyi faaza ne bwasirika leero luno otambira omusanga mu nju yabatanava mu kinaabiro nga lukasimuke nga kati abaana ensi ekyasamira kubanga abantu baatulira obuwangwa bwaffe ne babusaanyaawo. Kale gwakyasamira nga weekweka oyina ennaku okulaba ng'otuddeko naffe mukisa omuntu n'ategeera tibyokola si bya sitaani babadde bakulumba ku muzigo bakutawaanya ofuna ebintu bingi ebitagenda bulungi lwa nsonga obadde tomanyi buwangwa bwammwe. Kale tugenda kusooka n'ennyimba ez'abalongo tuddeko awo bwe twaniriza abantu baffe. Tugenda kusomesa basenkulu mwenna nga bwe mutudde naye bw'okwata omuzindaalo okusomesa n'ennamba y'ey'essimu kuba mu bigambo by'oyogedde kubeerako abantu abakola ki abakugoberera. Kale nno basebo ne banyabo gweyita munno ali mu takisi ali liddawa ali wooli ali mu takisi ali wooli ogenda kuyita munno omugambe nti sembera ab'obuwangwa n'ennono baatandise dda. Nsaba mukwate omuzindaalo omuzindaalo ogwo gusobole okuguwa Sematimba. Sematimba kikwabanga mugumuwe tukole oyo jjajja wangaano omukubi w'engoma ya lubaala omuyeka bwati si ewaawo sabula tugende. Ate oli agwetolooza omanyi nnyanja bw'atyo ye bw'akola ntawaanya. Nzindaalo namugabi gwa Sematimba naye ndaba yeetooloolere. Otya kuyita mu maaso. Kale tugende. Naye timufaayo abali mu audience mwanukule tukolayo kano katono. Bange beegaya birandamiro beegaya ebirongo beegaya birandamiro beegaya bange beegaya birandamiro ebirongo beegaya abaana baleka babwe beetala birandamiro ebirongo beegaya
ebirongo byegaye ebirangamiro ebirangamiro ebirongo byegaye ebirangamiro Kakali tusinzidde mu Kiwala ewa Kabona Ndugwa Tibunseke Mukasa si ewaawo banaye mwebale nnyo mwebalire ddala akaseera kano tugenda kutwala akadde katono nnyo nga tweyongerayo era tukyayongera okubayimbira ennyimba eza Lubaale ez'amayembe ez'emisambo ez'emizimu ku live eno tuyita bannaffe njagala kutumirako jjajja Mubiru Ekituuza mwenna abamuwagira ku live eyo nange mutumirako bassebo ne banyabo nsaba Kabona Ndugwa Tibunseke Mukasa otuwe essaala era abantu obannyonnyola embaga eno yaki agulumizibwe nga atenderezebwe nga bwebwenga ekitiibwa ayi kyetonde Katonda gwe wanga Namugereka ggulu liisodde n'eddoboozi Sserubaale gwe lugaba wa byonna omuyinza wa buli kintu jjajja Ssewa Mulamusoke laba tukuŋŋaanye wano abazaana bo n'abaddu bo abaweereza bo mu kiggwa Kiwagama wano Erwannyonyi mu Kiwala jjajja Mukama wange nga tutuuse wano olwaleero ekasiki ak'embaga y'amayembe jjajja nga olunaku lw'enkya y'embaga y'amayembe gwe kuwanga amayembe ayi jjajja Ssewa Mulamusoke ku lw'emizimu gyo n'amalongo bo n'emisambo gyo n'amayembe go jjajja enkya y'embaga ey'okuwanga amayembe go jjajja nsaba ebeere ya mukisa enkuba ereme kutonnya waleme kubaawo kizibu kyonna waleme kubaawo alwala waleme kubaawo asoowagana ne munne ayi jjajja Mukama wange Ssewa Mulamusoke tusaba ebigambo ebyo byonna jjajja Mukama wange bye tugenda okwogera olwaleero n'ebigenda okukolebwa byonna jjajja obiwe omukisa weza nnyo
Waawo twagala okubakakasa nti abantu mwenna abali ku mbaga eno, abaana abamaze obukko, abamaze obusulwa, abamaze enaddiro, abamaze obusobe, mwenna ababadde balumwa lubaali nga mulina ennaku nga mudaagana, abazze wano ng'amaduuka gammwe tegatunda, ffe sitwagala kwogera bya bulimba, buli omu ajja kudda wano ng'awa bujulizi. Njagala kubategeeza nti ekitundu ky'abalokole kitundu kya kulimba nsi. Twakomawo tubuulira abantu amazima, naye abantu beeraliikirivu, abantu balina ennaku, abantu balowooza mbweri gye tubadde nga tuyita yonna byalema. Njagala okubategeeza mmwe abalokole, bwe mugenda mu kkanisa n'otandika okugwa ebigo, kabonero akooleka nti eryo bbanja. Nsaba ataddeko essimu eyimba agijjeko. Alowooza nti nno ebbanja mbu liba liwedde pasita yakutteko n'ogwa, kiba kikulaga nti ejjembe lya jjajjaawo, omuzimu gwa jjajjaawo gukyaliko. Wali kuba gukuswaza buki? Nswaza. Njagala mbabule wantukubye engoma tuyimbye. Walabyeko alinyibwako lubaale? Naye ng'ate abantu bonna bagenda kusamira, lubaale agenda kujja, Mukasa ajja kujja, Lubowa ajja kujja, Kasajja ajja kujja, Kalondoozi, lubaale bwe bamala okumusamira aba ne puroguramu. Kaakati bw'ogenda eri mu kanisa ng'ogwa toba na puroguramu. Akaseera tulina katono tumaze okulaba essaala eyo. Olwaleero tulina basekulu ab'enjawulo bagenda kubabuuzaako. Mukakasajja kasooka ababuuzeeko, abantu banjulire ne gy'obeera. Baabo omuzindalo gugu Yewawa agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Amannya agange Bamera Ssenyonga Kasajja nga nsibuka Bukunja mu disitulikiti y'e Buyikwe, Kyaggwe, Mwaggwera Ensonga. Kale abantu mwenna abatulaba essaawa eno yennono yekusamira muwuzi mu lukoba ne mu nnono, yekusamira okutuufu. Mwabale ababba bannammwe abagetagala ne mugenda musibasira ebintu ebibawa abantu biba bikyamu. Gw'omuntu omusibira otya jjajjaawe kyatamugambi si ewaawo jjajjaawe abatayogera. Lwaki bakuzizikanga ntuntu n'ogatwala n'ejjembe bagenda okuliwa nga limala kwogera byalyo, si bwe kiri? Kaakati ensamiro ey'ennono bassebo ne bannyaba ekyaliyo. Era abadde mugenda musibira abaana ebifundikwa n'omusibira ekifundikwa ebifundikwa kumpi nga mukaaga biba byaki. N'oddira amafumu n'ogamupangisa n'omugamba n'aloota effumu, so effumu libamugamba talitegeera, talimanyi. N'amugamba n'aloosa effumu lya Lubowa n'alimuwa, n'aloosa erya Ddungu n'alimuwa. Naye ng'effumu lyabakutegeeza liba lya musajja mukulu Kawumpuli kubo okusagazibwa kwa enfungo za byali. Bwe munaasamira munaalitegeera, mujja kulitegeera. Osanga omuntu yagula amafumu baaba nga galinga mutwalo, n'omubuuza naye ogatadde wano. Ekituufu olina puroguramu ki? Nga mazima mukazi we ne bamusaba akawunga takalina. Olinaga nti nasamira ndi bulungi naye nga n'emmindi emusiriziza amanyi nga bw'omutunuulira. Ekituufu naawe bw'omulabako n'enjala ekola ki? Ekuluma. N'ogaaka kati gwagaba omugagga gwasamiza naye ng'oli ku 0.0 equals 0. Abantu ne bwe bajja ewo tebalina kyakulya, ennaku eri eyo n'ogenda ewomusawo n'akuboggolera n'akugobaganya bambi nga naye alina situresi n'abaana tebalina school fees. Musamire Lubaale atalina stress, si ewaawo. Baba gino ngikubuulire, mulimu n'abalala abadde eyo n'agamba nti Lubaale akuba omuntu kibo, kuba takuba muntu kibo. Lubaale akola atya? Lubaale azabuzza. Bw'oba walwanye nga nalwanye naawe ng'abantu abalya mmere, Lubaale bw'ajjagabuka Ssenyonga jangu wano sembera wano butereevu n'akwala ne mundyangayo n'amuwa sente. Naye mwe abadda ku Lubaale ne mugamba nti Lubaale yakubye omuntu mbu abakyamu, oyo aba Lubaale muntu. Anti ogenda omusawo okusamiza n'akuddako nakalakatembo n'ogaati
katize jajja yaseewo okuwona ebizibu ate okala katambogo kozi ogambye jajja osangibwawa sangibwa Bukunja si mu district y'Ebuyikwe. Bagamba Nakyagwe muli abantu, bagamba Nakyagwe muli basezi, ewammwe eyo waliyo omusawo bamuyita Bwaddene, mukozesa biki ebyo? Ebyo byaggwawo. Omuntu osamira obulungi bisigadde bikutereerera. Butereevu. Yeewaawo. Kakati abantu temukyabalya muloga baloge. Muloga baloge. Yeewaawo. Muloga lukumula. Atenderezebwenga ngulumizibwenga webekitiibwa. Waliyo omuntu ali mu paaka eyo emukono, waliwo abantu abali awo nga bali mu Amerika, waliwo abantu abali awo nga bali Bungereza, waliwo abantu abali awo nga bali Dubai, waliwo abantu abali awo nga bali Canada. Bonna bazzukulu baffe naye ng'oluusi bava Bukunja eyo si Lubaale yabalema okutereeza. Abantu abo bawo ku nnamba y'essimu tweyongereyo. Ennamba yange ey'essimu eri 07056364888. Weewaawo. Abasawo ne banyabo munatusonyiwa akadde kano abantu baba bakalinze gw'alina essimu ye ya smartphone genda ku TikTok yo oba genda ku Facebook account yo wandikamu Ennono TV ojja kubanga ofuna live eno wonna w'otudde ne wooli awo. Gwoba olinako data wandika Ennono TV ng'okozesa double Ennono TV kakati obugenda kubanga ofuna baba Sembabule buza ku bantu. Abantu be Sembabule nno bali wano balangirire eka nabaga nti waliwo omusajja omusamiza ali Sembabule si mulogo mulwadde. Yeewaawo. Abazzukulu ba jjajja bweza nnyo. Nze Ssekyondwa Ssezzibwa nange ndi Ssenkulu. Leero ndi musanyufu nnyo ku mbaga eno. Embaga eno tugituddeko bassenkulu abasobamu tuli bassenkulu bana ne bannankulu baffe we bali. Ekyo kitera kubeerawo. Bassebo ne bannyabo tubaale tebamukola omu. Tuli mu mbaga y'amayembe olwaleero. Nabasomesa ne mbagamba nti bwe tuba tuwanga ejjembe Ssenkulu w'Ekyaggwa aleeta omuti ow'Ekannabule mu omuti ow'Essembabule ne tugatta amaanyi ne gakuba Uganda yonna ne gakuba ensi yonna. Kyova olaba nga amayembe agaffe gabaganjawulo bassebo ffe tulina amayembe agoota omuliro agaffe tegoota musana nga bwe muwulira oluyimba nti mberenge baganikako amayembe mberenge ganikako agawano mberenge baganikako amayembe mberenge baganikako oluwo mberenge mberenge ganikako namba ga mberenge awano mberenge ganikako kakajja mberenge awano mberenge ganikako namba ga mberenge mberenge baganikako oluwo wa mberenge mberenge baganikako kirali mberenge awano mberenge awano mberenge awano mberenge amayembe mberenge awano mberenge amayembe mberenge awano mberenge oluwo mberenge awano mberenge kakajja mberenge awano mberenge namba ga mberenge awano mberenge oluwo wa mberenge kakajja mberenge awano mberenge Bassebo ne bannyabo tuli wano nga bwe mutulaba ffenna no tuva musajja omu muwonge enjogerere Bukoma Nsimbi. Ffe basamize ffekka abatatya kwogera ku Ssenkulu waabwe. Naye omuntu bamubuuza ani akuzaala mu Lubaale nga tasobola na kwogera nti ejjumu akugamba yafa. yafa yagenda abataliiwo. Omusajja omukulu oyo omuwonge enjogerere atuula e Nabbingo ate n'atuula ne Bukoma Nsimbi wali ekiggwa. Otegedde? Ekiggwa ekyange kiri Ssembabule gye bayita Ennambirizi ku mwalo bangi mumanyiyo Essembabule mu ssaza ly'e Mawogola. Embaga mwagiraba tutera okukolerayo Matabaalo tutera okukolerayo okuwanga amayembe. Embuga eyo mwagiraba eggumidde tewali kibulayo. Kati nze ne bwe mbanga ngenze kukolera mu America oba London oba ngenze kukolera Rwanda amaanyi namala dogakkaliza ewaka.
amayembe gonna embuga z'amayembe zijjudde buli kimu gyekiri kati nze nina eddembe okukolera buli wenjagala basemo ne bannya bonna bagamba nti omukono gwo ogwa ddyo lyejjembe ekkulu ery'omusajja omukulu Lubowa eritabaalira ensi yonna omuntu alina omuzungu omutonzi lyeyawa amaanyi nti ejjembe lino lirina empingo y'oku mazzi n'eyoku lukalu ngabo mulaba ttiimu eno mugwokuna tugenda Bungereza kusamiza Lubaale mukikubireko mu ngalo ekitugendayo bale twagenze kulambula simanyi twagenze kulaba gundi tugenda Bungereza kuba nsaasi taata waffe muwonge enjogerere bwe yali ankwasa ddamula eyo yaŋŋamba mwana wange owadde eddamula eno ogenda osamiza ensi yonna teyalondamu nti genda osamize Basoga Baganda Bakiga wabula ensi etya kitegeeza nti buli wentuula amaanyi ngayina agasamiza oyo abantudde mu maaso. Jjajja kankubuulire njagala kubuulira kigambo kino basebo ne bannyabo ffe tulina abaana Abasoga tulina abaana Abalugwala tulina abaana Abadaama tulina abaana Abanyarwanda mwanda bajuzi ku nnyonyi nga ngende Sudan nali ngenze kusamiza minisita we Sudan omu ali ambasada ali ettake owe Sudan nali ngenze muterereza Lubaale we munange n'aterera yampise ettake naye obudde sirina enjagala yabadde ampita ettake n'aŋŋamba nti jangu ngenda kusomwezi 7 ate nga 7 tugenda kuwanga mayembe wa tugenda Kyankwanzi entwetwe Kakumiro kakati basebo ne bannyabo namugayi sebo w'ekitiibwa minisita siina budde nze sagala kulimba abantu abatudde wano mulaba abatali ku live wabula mu abali wano benjogera nammwe basebo ne bannyabo nze musamize avuga emmotoka y'emiliyoni 8 nze ate nokangubulire baaba mu Uganda ndi mwomu bw'ova kuyango oddako yakakande ne bapasita tebasobola zivuga anti gwe Ssaabakabona nze musamize nzekka asula mu maka ag'obuwumbi obuna naye nga mayembe ge gampa ssente okitegedde nze omuntu bw'ajja ng'azannyisa Lubaale oba oli pulezidenti oba oli minisita ng'ozannyira ku mizimu gyaffe baabajja kutwalaganya ekyo kituufu kubanga tumala okugamba bwe tumala okugamba n'olema nga tukuloga omusamize yakwatiridde ensi eno kakati basebo ne bannyabo nze abantu njagala kubategeeza mu abali eyo mwagamba jjajja ku Lwokusatu tojja kusobola kukola live yaffe situjja kwogera naawe kubanga tuwulidde ogenda wanduka kuwanga mayembe kunze nange amayembe gampemu time njogireko n'abantu bange abantu nga badagana nammwe abazze mbajjanjabe mumpemu time mbale kwogerako n'abali eyo abantu bali bubi ate abantu bwe bawolaba ebintu bino bawona ffe tuliko amasannyalaze buli muntu ali wano nga mulwadde nkukakasa ogenda kuwona oba nkuwadde eddagala oba sikuwadde babasogo bantu basobogamba esimu kansooke nkoolera eddala abantu naddala ggwe ng'oli eyo ogamba oyagala kusamira sipeeso oyagala kukolerako nga tewali akulaba nga teri ategedde basebo ne bannyabo ne sipeeso tugirina sobola okukusamiza ng'oli omu ng'oli sipeeso singa oba otusasudde bulungi. Enamba yange eri 0752 62 78 32 ng'oyagala kukusamiza sipeeso oyagala kukolera nsonga za kyama kuba ku nnamba eyo eya MTN eri 0784 32 84 81 baba kamale kubuuza abantu bwe mugamba nti mwagala tubasamize sipeeso basebo ne bannyabo abali wano mwali mulabyeko omulwadde waffe ena mu kamera najje muyise mwali mulabyeko omulwadde waffe mu kamera ezo ziraba wano ffeffeka mweti mufaayo mwe mweyagale teri mulwadde waffe gojja kulaba mu kamera kubanga ensonga zino za kyama n'asoma omusawo omuzungu basooka muteekateeka kyama zino ensonga za kyama zino ensonga za nnono bino tubanyumizaako binyumize waliwo abali eyo abatamanyi bye bakola
agenda lwaki mutidde Lubaale waffe tumutadde mu kamera bwe tutamuteeka mu kamera temwalokoka bwe tutamuteeka mu kamera temwasiramuka bwe tutamuteeka mu kamera ensi yaffe eyali esobola okuwola ne Dubai eyali esobola okuwola amawanga ago gonna kati musobola mumanyi obunaku obuli mu Uganda mumanyi abwavu abantu bwe balina mumanyi obulumi abantu bwe balina mumanyi abasawo enziba gye babbyemu abantu baffe abantu babatunziza ebibanja babatunziza emmotoka zaabwe nga tebalina ne bye babakoledde omuntu n'asamira Lubaale mu Lubaale taggwa nze nga namumala ffe bassebo ne bannyabo Lubaale twamumala kakati bassebo nga twagala okgenda maaso n'okubategeeza ensonga zino ebintu bino bwe tubikola biggwa mbadde njogerako ne bazzukulu b'ab'envubu bali wano baavudde Sembabule beddira nvubu nembaga ebintu bino biggwa era Lubaale onakola sente nange ngulira ekiro ya sukaali omuntu tasinzirawo n'akulimba oyo talabika mbeerawo okuva ku Mande paka Lwamukaaga nze olw'Esande sikola olw'Esande mba ku Serena Hotel Ekigo nga ndya kyennyanja kyange ne jjajja Bisasu neseja kulamama ku lunaku olw'Esande ku Serena Hotel ninako n'ekisenge bagamba nti asaba kabona wenzikiriza ebuwangwa n'ennono abeerawo ng'ali mu kwota kaliro kakati bino byonna byeneefuluze mu ttaka baŋŋaalizaako ku Serena ku Sande kati ku Sande tonoonya ate byembabulya bya ddala kakati mu kaseera kano njagala kuba baba Bajjumba Namasinda ate ababuuzeeko nga bwe mwetegekamu ab'entwetwe ow'entwetwe twamuleese wali wano twamuziza ab'entwetwe bamukubidde amasimu bamutawanyiza bamugulidde ne smartphone empya ne bamugaa jjajja ffe tukunoonya abantu babadde bangala eddogo ly'entwetwe twalirenze mwabaagala okuloga bannammwe ow'entwetwe wali wano agulumizibwe ng'atenderezibwe ng'amawanga gonna gamusinze nga muninzaago weewaawo bassebo ne bannyabo ngenda kusooka okubeeyanjulira amannya nze Jjumba Namasinda. Namasinda kyekyalo gwe musambu ogubeera ku kyalo ekyo era gwasiima ne guga nti erinnya eryo ndikuwadde kubanga gw'olina amaanyi n'obuyinza bwefamira bakutuuma ekyalo ewaawo kaakati abakkiriza n'abaddugavu njagala bawulirize live eno bulungi nti mubasamize bonna abasamiza Ssaabakabona ffeffekka abalina ekika kye bayita Wamala okitegedde teriyo kika kirala kyonna kyakusamira oba baluuta nsozi oba basamize bano abasiba amaliba ekika kye bayita Wamala kyekirina ekika mu Lubaale kubanga jjajja waffe asooka yazaalibwa jjajja waffe Mukandagga yazaalibwa Zakaliya ye yamusamiza Wamala butereevu asamize jjajja Seeguya jjajja Seeguya n'asamiza taata Muwonge n'atusamiza kitegeeza tulina bajjajja bameka waggulu waveeyo omusamiza omw alina bajjajja abe bana abannyonnyole naye okimanyi nti nonda budde ekyo mbadde sikisomesangako kiddemu okimanyi genda maaso teriyo musamize alina kika mu Lubaale ffe bazzukulu ba Wamala ffe tulina ekika mu Lubaale okuva ku jjajja waffe Zakaliya yasamiza jjajja Seeguya Mukandagga jjajja Seeguya Mukandagga abeera Kinoni ekyalo bakiyita Kamoyo ate gwe nabayo ffe basamize ffekka aboogera ku bajjajja baffe n'olagirira negyakola ki negyali naye otuuka n'omubuuza nti naye maama tukulabye ku ssimu buli lunaku oyogera naye maama gwe wekka ali mu ggwanga lwaki toleetako basamize banno nabo ne boogerako ng'omulaba ali awo yeefundikidde ye anoonya kasente obwavu genda maati ekyokulala ffe basamize abalina Oluganda nti olwaleero teriyo ddiiro lisobola kutuula ne lituula ne baluganda bana babe bati tikisoboka kubanga bonna baba beeyuzaayuza dda beefera
okitegeera kakati nze ndi muganda woono ndi muganda wooli fenna tuva muntu atya omu kitegeeza ekintu kyetukola kyekiki ekituufu era teriyo musamize nga tasamidde wamala n'abamusamize okitegedde abo bonna balina okudda tubasamize mbadde nyumiza abaana be bamazeemu obukko ewa nga mbagamba nti mukimanyi nti wano we tuli buli kintu kyonna ekikutawaanya kiggwa byonna ekigambo wamala kitegeeza nti byonna bikola ki obimala olwo n'ogenda bwesse wamala kakati bwobanga oli muzzukulu wa ssewamala ng'osinza ssewamala ne wamala komawo omukole ki omusamire naye nga totegeeranga wamala ssewamala ne wonamukowola emirundi 15 akumanyi nga muzzukulu we naye tolina naye endagaano kambuuza bali ku live okwo ojja kumpaayo abantu nga bana ojja kukwatayo comment 4 njagala kubabuuza mummanja ki mu Uganda mbaleetera abantu ne babawa n'ennamba y'essimu ne gy'obasanga mummanja kinze nga Ssaabakabona Jumba Lubowa Ligawesa lwaki timundekane neeyagala nekulanama naye abantu bayina ennugu babeera okola kakati kulanama basebo ne banyabo kulanama wange omu bwati okimanyi nti nze musamize mu Uganda nga nina omukazi omu siinaamu girlfriend siinaamu omu bwati kyovulanga obudde bwange bwonna mbumala mu Lubaale kubanga omukyala nina omu ffe twakula eriyo omuzzukulu nga naye Ssaabakabona sente zonna z'olina weetaaga ozaleyo abaana nga 30 ne mugamba nti kulanama najja nanga nti nazadde newaka nzirukawo okuzaala ffe twakola ki twamala bassebo ne banyabo tuweerezeko Lubaale ate ngenda kuweerereza emyaka 4 gye nsigazizza nina emyaka 46 bwe mpeza emyaka 5 ngenda kubeera consultant nga nebuuzibwako buki era nze ku kiwuna sigazaako omulimu gumu kulagula abajjanjaba y'endugwa wano wentudde yabajjanjaba yakola bwati naye maama gwe nobeera musamize n'ofiira kaliba bakukulule nga toleseewo na banno toyagala boogerako kati bw'otunuulira mu birwa ekituuza tateredde mu layini bw'aba akola kati bazzukulu bawamala mwenna mufune essimu za smartphone abantu mubalagula abantu mubajjanja bate abantu babawe ssente kubanga Lubaale abadde abaluma nga baavu onosobodde okumuyamba akusasule naawe ofune ekyokolaki nze nasooka kukola baaba nalagula ndi wa myaka 13 nenkola nengula amataka nengula emmotoka nengula buli kimu natandika okuvuga emmotoka nga ndi wa myaka 16 muve ku bino byenzize mu kamera nze Lubaale yampe ssente era abasawo babeereyo nga beefera tubadde wali ne mukakasajja mbadde sikulaga tulera zange n'ogamba nti jajja ezo tulera zonna n'oteekako ne muwonge era ate bateekako bujagali ate muwonge muwonge anagenda kuya pasita tozirabye nga ziriko tata muwonge kakati nange abaana bange babalongo bwe baba bakola eyo bateekako ebifaananyi byange ni mwana wa Ssaabakabona Jumba Lubowa Ligawesa era nze bw'okwata ku muzzukulu wa Wamala n'omutwala ku poliisi weenyweza bw'omukwata n'otandika ku kyalo ffe tuli balogo tukola bwe tuti weenyweza nduga yali azimba wano nga tebannamanya nti mwana wange kakati ne bajja kakati ane yataddeawo essabo ne baga nti ndi mwana wa Ssaabakabona tusonyiwe ssebo tusonyiwe kubanga nze omwana wange bwe muzaala mu Lubaale tebamuzanyirako Lubaale yamuluma amayembe gamuluma ate naawe omulumire ku nsi nkola bibiri bwe sikusiba nga nkuloga bwe sikuloga nga nkukolimira
ate kikola ekikolimo kikola ki kakati mmwe abazanyira ku bazzukulu bawamala naye siwulire era muzzukulu wawamala gwe bazanyirako abantu batutya muti naye mujje mutwebuuzeko kakati mu kaseera kano abantu baagala okuwulira ku bannaalongo naye namba yesimu gye basomedde kansoke mbaweeyo na kano nti kakati omuntu yenna ng'okeera okunoonya lubaale sooka onoonye bino wammanga omuntu yenna okusamira lubaale ayina kusooka kumala bukko otyo obukko kitegeeza busungu lubaale ono yasoba okuva mu 1800 emabega nga muzungu tannajja wano yasooka kusobya ki lubaale bwe yamusobya yaleeta obuzibu bunene nnyo era nsaasira abo abasamira nga tebamala bukko kubanga obukko lubaale embuzi ebeera nnume ya bitanga oba enkazi eya bitanga ekyerina kiddugavu tulina lubaale omukazi n'omusajja ate ebbala liri eriddugavu tyebizibu byonna ebizikiza byonna bidde ebbali ebbala lino eryeru litukuze eki lubaale naawe omuntu otukule kati gwasamira nga tomaze bukko obwo obusungu lubaale n'obusamira nabwo kyova olaba lubaale abantu abanywesa omwenge abantu n'abakwasa abakazi abo batasamiranga wamala abakola ebikolobera ebyo byonna lubaale baba bamusamira n'obusungu kati obusungu obwo ne bamusamira ne lubaale ne bamusamira n'asigala ng'amukuba nga tamusonyiwa kubanga alina okudda tumumalemu obuki obukko fe abaabumala kakati omuntu atamalanga bukko tamala busungu ku lubaale ayina kubanga yamala obukko n'alyoka yeeyimirira omuki omulala ekyo nkubiriza abantu mwenna abasamira lubaale muddeeyo munoonye abo abaamala obukko zeddamula ezo omuntu akumalako obukko ateekwa okuba nga ayina ddamula mugende muzikole mutekeko n'obutiiti tebakulangule mu dduuka ziba za mikolo ebisingo bino osanga omuntu ng'ekisinga akiguze mu owino ng'akirina kiri ku mutwe neŋŋamba kati kino ekyowino kiba kikyengaye kale nkubiriza abantu mwenna mwongere okusamira ate mwongere okwagala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kubanga omuddugavu gy'alina okuyitira okutegeera katonda we n'olwekyo nze Jumba Kikulwe Kawagga Namasinda Senkulu ennamba y'essimu eri 07451708 ntuula Namasinda okyambira Nakifuma kasi otuuka ku stage ye Nakifuma n'obagamba nti ngenda wa Jumba Namasinda boda ekuleeta butereevu paka waka sooka olindeko baaba yewaawo omusawo atuula n'agamba bazzukulu ani oyo eyagabidde ennamba y'essimu mu mbuga yange n'ogamba kati kyogamba omulwadde talina kumanya essimu ya mulala omuntu azeewo kyogamba alina kumanya ssimu ya Ssaabakabona Jumba Lwali Gaweza ye bannanga abantu bali obukadde 6 mu Uganda ogenda balagula obasobola ogenda bakolako omuntu omu basabo ne bannyabo abasawo muleke kutulugunya abantu toyagala mulwadde ono alabe n'oli totunula emabega tokubiranga omuntu omulala essimu olw'olubugo lukomyewo basabo ne bannyabo muleke okuduumira abalwadde mubaleke abantu mubaveeko ate nno nja kudda nkolimiremu abasawo abafere nja bakolimira basaba kintu kimu nti abalwadde ndagala ki namu tizigwa mu lusuku bwe tuba tulina obukadde 6 omuntu omu alaguddeko bameka kitegeeza ensi yonna yaffe bw'ava ewange bw'agenda ewooli bw'agenda ewooli ate n'akomawo kubanga alina kudda walamu abalokola obalaba ewaawo babeera mu kanisa nga bayitirivu si bwe guli kati abo bonna balwadde baffe abasawo temwerumaaluma mujjeeyo abalwadde baffe mu makanisa n'emizikiti abo baseeka kiti bakujjanjaba lubaala abaluma abo baseeka kiti abakoze n'ekika ky'embizzi nga bazanyisa baffe Ssaabasajja Kabaka abo bakujjanjaba lubaala abakola ki bakoze n'ekika ky'embizzi ekika ky'embizzi
era ne beewa n'amannya era ne bawa n'amagulu. Adamu Ssenjala anti Adamu Ssenjala yasooka n'agamba nti Lubale taliyo n'amayembe. Bwe yamaliriza Adamu Ssenjala ne mugamba nti ekikulu Adamu wangamba oli dokita naye oli dokita wa mbizzi. Kakati bwe namugamba oli dokita wa mbizzi n'akola ekika ky'embizzi. Ye mukulu wa Kasolya. Ekitegeeza naye embizzi. Embizzi. Ekitegeeza naye embizzi. Akabuuza kateeke mu naye yajja ate yabakubye bukubi. Kubanga embizzi gwe muziro gwa Kabaka Bulamu. Otegedde kakati bo bafuuse muziro gwa Kabaka. Kitegeeza banoonya kalandira ka Lubaale. Lutere kankubuulire fe abasamize situlya mbizzi. Omusamize talya mbizzi, omusamize talunda mbizzi. Era embizzi terina mulimo gwonna gwekola mu ssabo. Tiguliyo. Kakati ab'ekika ky'embizzi waliwo ali eyakafa yagamba nti mulowooza nno okutugaba ku mbizzi erowooza tewooma. Embizzi ewooma nga musiraamu wooma mu muzindaalo. Amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago. Abakyala muwulire oyo yayinaako abakyala akabba mutima. Kali abaami ababaleka eyo bwakakuwa munange tebakugattika. Omanya abakyala tebaagala babatta. Mulekeraawo okugatta abaana babanammwe Sematimba. Baleese emmotoka nga 5 ez'empunga zijjudde bulungi. Baakuma omuliro ennaku 3. Omusamize najja n'omulokole najja. Ekyokwewuunyisa omusamize yajja nga yenna yeetimbye black. N'ayingira omuliro n'asaasaanya amanda. Omulokole bamukuuma bateeka ssaawa 6. Omulokole yatuuka ssaawa 7:30. Nga bamuleese buleesi lwapaka ojja kujja. Omusamize yagamba nze mpayo obukadde 4 n'ente 2 bwansinga. Bamaliriza bagenda kuyingira mu kayumba kaali kasubi babatikkeko enku babayuka amafuta bakole ki babakuleko omuliro. N'agamba anaavaamu nga mulamu. Avaamu nga mulamu muwa obukadde 4 n'ente zange azitwala. Omulokole yajja nga sikulimba nali ntudde bwenti nga ndaba. Wali kukuba erikyama nga wowulirire ebbugumu. Ne bamugamba toyingireyo nangatto 5 ku red carpet twakutegekedde. Omulokole yalinnya ku lwazi nga lwokya nasooka n'ayimirira. Bamugamba tambula tugende n'ekidomola kye eky'amazzi ne bayibuli ye. Mu butuufu bwe yatuuka wakati kati yagenda okuwulira ng'agenda kufa yatandikirawo mbiro. Omulokole yadduka ku poliisi n'agamba bannange muntaase mundeke esuleko wano ennaku 2. Abasirikale bamusiba okumala emyezi 2 agaddalira bulamu bwe. Era n'omusamize n'agenda n'amuwawaabira kumwononera budde bwe. Kati nze njagala mba waggulu nga mbagamba ti ekituufu mugamba mbuve abasamize tulina eriyo geyeena mu ggulu. Ekituufu weebeerayo ffe omuliro tugulira ku nsi kuno. Balongo watuddewa kuba gwe nannyini bubaka obwo omwana. Teri musamize n'omujajja agenda kuyingira mu muliro mu ggulu. Ate ayitawa tekisoboka kubanga ffe tugukolerako ku nsi. Era omuliro gukumaawo ekyo n'okikuma n'amanda gon'ogakuma ne tugasasinya ne tugazikiza. Abaana tebali ku mbaga wano. Tugenda okirabako n'amaaso gammwe. Kankubuulire maama. Oyo nno bwe tuzaala abaana muteekemu kamera abantu bamulabe. Basebo ne banyabo buwasa omukazi nga nze bwe nnenakula Namasenga tosobola kukola naye emikolo gya Lubaale. Muwulira bulungi? Emikolo gya Lubaale ogikola n'omukazi muka Lubaale. Muka Lubaale olunaku n'okeera n'omweganzikako. Toddamu kubeerawo ku nsi, tituddamu kulya naawe n'embaga eti mugitanga. Naye mwe abagenda okusamiza Lubaale w'abantu nga muli ne bakazi bammwe ekyo mukikola mutya? Nasa kuma omulimu gwo. Ekyo mukikola mutya basebo ne bannyabo? Basebo oyo ye mukyala gwenzaala naye abaana maama birungi bifiira munda. Kakati ate kulamnama ye mukyala ow'ebibbuliri. Mubitegedde? Abantu balina okubimanya. Basebo ne bannyabo oyo ye maama wammwe yayogera nammwe. Omwana yaloose ekirooto muwala wo Balongo nga tumuteeka omuliro mu ngalo muno n'agumba bw'ati. Kakati ate muno ne tuteekamu akantu akalala n'akakwata bw'ati. N'ambuuza taata
ekirooto ekyo kitegeeza ki? Ne mugamba balongo Lubaale muliro ate Lubaale buyinza. Bakuga nti engalo zo kwata bulungi Lubaale omukuume buki? Omunyweze mu 5. Naye bw'onoomulagajjalira n'omujja mu ngalo zo ajja kwokya. Maama genda mu maaso. Balongo si kwanukudde wali wano. Tugende. Weewaawo jjajja. Kakati nze kye mbasaba mwenna abali eyo nga mudaaga. Lubaale abaluma naye abasamize gye tuli. Ekituufu gye tuli. Ffe Lubaale tumusamiza kubanga baamututeekateekera ffe batuteekateeka baamututendeka kyo kye nnyinza okubagamba. Jjajja nsaba okubuuzaamu katono. Olabyeko omusamize nga tali mu bazzukulu ba Wamala ng'asamiza ne mukyala we. Naye balaba babeera bategeerekeka bulungi. Abaana be basamiza bo bavaayo nga balambulukufu. Nabo baba baafiritikana. Obetunulako enjoka ne zikola ki? Bazzukulu ba jjajja abali wano. Paaka bw'ogitunuulira emmotoka ze tupaakinze awo ez'emirimu ze tuzze nazo. Omanyi bw'ogenda ogaggawala ofuna ekyala n'ofuna eziika n'ofuna zonna oba nazo. Kaakati bw'ozitunuulira toyinza nti bammemba ba palamenti be batudde wano ye bazirina kubanga Segirinya afiiridde mu Kameka Kawiisi Lawumu. Kaakati bassebo ne banyabo njagala okubabuulira abasamize we mubalowooleza bakola ki? Baavaawo. Jjajja tugende maaso. Ze bannange mwenna mbakoowoola mu butuufu mutunoonye ekituufu tumanye okuteekateeka Lubaale. Tobeereyo ng'odaaga nga Lubaale akuluma. Ffe gye tuli abo abafeere mmwe mwennyini mmwe mwewaayo bababbe naye nga n'abantu abateekateeka Lubaale musobola okubafuna era musobola otufuna gye tuli. Maama waliyo omwana alina ekibuuzo nti kakati mwogedde ku ba Lubaale mu kika musamiramu abantu 2 3. Kati abatali basamize bo bakola batya? Nti mu kika basamiramu abantu 2 oba 3. Abatali basamize bo bakole batya? Nga bali ku sayidi ki? Bali ku sayidi ey'okufuna omukisa bagaggawale. Jjajja ebyogo weebiri. Tubagabira ebyogo eby'omukisa sooka ne tukuwa ekyogo ekyokwambulula ebyo byonna ebisa byonna ne bikuggwako ne tukuwa eky'omukisa n'okinaaba n'ogenda n'ofuna omukisa. Buli kimu ky'oteekako obuteesi bw'otyengalo bw'obeera ofuna ky'oyagala. Weewaawo. Tweyanza nnyina enkulu omulala oyo yennyina enkulu wa jjajja Seeki bwe bagenda okuwanga amayembe. Basebo tukutte buyinza bwa Lubowa twabagamba nti ku mayembe gano mugenda kugaggawala. Mugenda kweyagala mugenda kubeera bulungi. Jjajja Lubowa ente ziri wali ku miguwa obwedda bazibawa abantu baaguse ente zaabwe. Tugenda kulya oli Kampala oliriddawa tambulirawa embaga ya ncho olwaleero Kasike. Maama tugende maaso Naalongo. Bwa Mukasa ne maama Namukasa. Erinnya nze Nakivule Nakayima. Ng'aviiridde Bukomansimbi gye wali ekibba kya jjajjange. Ab'e Bukomansimbi mwekubireko mu ngalo. Fenna nga bwe mutulaba basenkulu ne bannankulu Taata Mwonge yatuteekateeka. Omu bw'ati. Weewaawo. Taata Mwonge njogerere bbayi. Yatuteekateeka bulungi nnyo kati kyova olaba nti buli mwana gwe tuzaala afuna omukisa. Kuba naffe bwe yatuzaala nammwe mulina omukisa. Abantu nnofe abatudde wano banayinze nali bubi nga naali omubi aŋŋamba oli bubi nga n'omwavu aŋŋamba Jjumba oli muki. Okimanyi nti nze nasamire waffe nga tebalina wadde akagaali. Kaakati bassebo ne bannyabo kyenjagala okubategeeza nali bubi nga naali omubi alikola ki? Ate nga bwe mutulaba wano banaye twali bubi. Lubaale yaluma ffe. Lubaale yatuluma nato abantu temulaba okubaagala. Tubaagala kuba twali bannaku bannammwe. Tumanye ennaku bwekola ki? Maama Nina kyenzijukira nze Lubaale yali yangoba e Kampala. Era kyova olaba nga njagala nnyo taata wange oyo Muwonge. Ekyamazima Lubaale yali yangoba e Kampala
nga bwe nzija e Kampala ntabukira ddala nga si enzooli kubanga nze bassebo ne bannyabo mu Kampala omwo n'obutwala kifaananyi kyange streeti zonna bammanyi bwontwala naye Lubaale yali yangoba e Kampala nga yanziza Essembabule ndi ku nkumbi nnima naye taata muwogo yayogera ne Lubaale olunaku lusiriwerabira nagamba muzzukulu omuleka mukkiriza dde mwakolera e Kampala nakati kati olubiri naluzimbye empi owaawo nalonga abantu enako obongerayo abantu mbagamba abantu musamire kubanga babanye era twali bubi naye mutulaba kati tuli bulungi waawo kakati mwenna muveeyo eyo mbimanyi kulokoka twatambula naye kakati nga bwe twavayo netusamira nammwe muveeyo musamire maama omuzindaalo mufune eddembe mufune okweyagala bw'osamira ofuna obulamu obujja kuba ozaalibwa tetwazaalibwa twazaalibwa kati tuli bajja kyova olaba teri asamira nadda mu nnaku kati muve mu ebyo ebyokubafera oba ozizza obuyinja abantu bali ku mikutu okwo baganze nina senkulu ow'omutonzi w'omubigere basabo ne bannyabo omuntu abeera ne senkulu atya omu abasigadde baba bajjajja b'abaana omuntu aba ne senkulu omu ne nnyina enkulu omu ate bajjajja muleke kutulabisa nammwe nga weetuli muleke kutulabisa mutwebuuzeeko ebintu waba omala okwewaggula n'ofuuka kyewaggula ng'ejjembe lyakabona katemasaka kozi jembe musambo jembe musambwa jajja kyewaggula n'obeera kyewaggula nga omusambo ogutula kabona katemasaka jajja oyo kyewaggula twakola emirimu mingi nga tutandika enzikiriza eno kakati basebo ne bannyabo kyewaggula tumulekere emiki emisambwa maama sibula batuwuliriza ate tubaleetere ow'entwetwe bali ono balinda wantwetwe yewa tugenda kuwa omuzindaalo sebo obuuze tuleme abaana abazaala ne jjajja Ssekyondwa basebo ne bannyabo omuzindaalo guno gutambule mpolampola wano gugende ku live eri batusomere ebibuuzo ebyo ebisatu tulabe bwe tubiddamu kabona ndugu agenda kuwugira kakati eno live etwala essaawa nnamba titunaweza na dakiika 3 si kituufu zisuseemu wabuuzizza abantu kye bakubanja kyoyagala kyenjagala abantu bammanja ki ekisookera ddala kye bakubanja bw'obayambeko ku musajja ekirala basooke malirize ekyokubiri obayambe era omulala oli omulala ajje ebintu byakusamira basabo ne bannyabo bemwagala tubayambeko ne bemwagala tuyambe bajje mu ssabo tutuule nabo tulabe kakati ebyono n'oli bibadde bingi tubireke ekirala basaba ku nnambayo eyiyo eyange ekirala bagamba kimu nti ekituufu bakwagala naye oli wakabeeyi ekyo si kituufu basabo ne bannyabo mu Uganda nze nsinga okukolera bayisi ekyo mubatagala mukibuuzo abatudde wano kubanga basabo ne bannyabo ddala mulabanga musobola okunsasulira naye sibakolera kakati naawe tandika oteeketeeke embaga eno oteekewo tenti oteekewo entebe oteekewo ensoleeza abantu balye banywe olowooza oyinza kukozesa sente mmeka ng'oli omu oyinza kukozesa sente mmeka fe abantu baffe tubayambako basebo ne bannyabo njagala kubulya n'embuzi njikugulira kasita okwata obulungi basebo ne bannyabo abaana tubakolera mu nkola nze siri wa bbeeyi ekyo tebakulimba nze siri wa bbeeyi wabula nze sigaba sente nze nga balubaale
sigaba sente nze ngaba lubaale sengakulanda maye ayinza okubateekamu akasente naye nze ngaba kalubaale. Waliwo agambye nti product za Muwonge zitudde. Okitegedde zezo product za Muwonge zitudde weewaawo. Omulala agambye atya? Abalala basiima era basiimira ddala gyokola. Omuntu ayinza kutandikirawo ekyo kibuuzo ffe tetumanyi wakutandikira. Babuuza Jjajja Muwonge asangibwa wa? Jjajja Muwonge asangibwa Bukomansimbi, ekyalo bakiyita Kyeguluuso ku Kampala, asangibwa Nabbingo. Era gwawulira nga totusobola gende wa Taata Muwonge. Mbadde nsaba taata alina ennamba ya Jjajja Muwonge okumpi ogisome. Tugenda gisoma. Kakati katukole bwe tuti mu kaseera kano basebo ne banyabo esimu basabye yange. Basabye iyo ya Jjajja Muwonge. Eyange eri 0772 62384. Eri 0772 62384. Eri ku WhatsApp. Eri 0753 62384. Basebo ne banyabo ezo simu. Eya Taata Muwonge eri 078 eri 0753 49 0 ye Muwonge njogerere mukubire. Yesi wa kamera naye nja tujja mubalagako agenda kubeera wano ku mbaga y'abaana. Abange taata ajja mukikubire mu mbaga. Ajja wa muzzukulu w'endugwa. Kakati mu kaseera kano nina kyenjagala okubanyonyolayo kitono ndyokendete wentwetwe. Tuli ku mbaga y'amayembe Sematimba. Tuli ku mbaga yaki? Y'amayembe. Embaga y'amayembe soko gakowoolemu abantu bategere nti tugenda okuwanga. Bawangaliwanga olwaleero berinaabeeryaffe tunaliwanga. Tunaliwanga nti ekyendo lya ssebo tunaliwanga. Tunaliwanga nti ekyendo lubowa tunaliwanga.
kale mumukumireko mu ngalo mukubi w'engoma tuzongeremu tukumeza akabonandu ati buseke mukasa webale tutegekera mbaga jajja webale nnyo webalire ddala mutabani abasabo ne banyabo wetulaze njagala kubalaga akantu kano tuyina kye bayita omuzimu omuntu bw'asamira lubaale abeera n'omuzimu gunnanyini lubaale omuzimu gunnanyini lubaale guba n'ebintu bino ng'ennaku z'omwezi 29 wano wakyamira ogende ku biyiriro bayitawo batya kalagala tawuni bagiyita kalagala bagita kangulumira ekangulumira waliwo omwami bamutta ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwajja 29 ogwa Desemba. Omusajja oyo yali ava kunywa mwenge ng'alina akagaali ke ng'akagaali ke nga muwala bwe yamuweereza emitwalo 18 giri ku ssimu. Waliwo akavubuka abeera nako akavubuka ako ke kamugirako ssente talaba bulungi takola kimusajja ali akuze mwaka 61 kakati kye kakolanga katemya ku bavubuka banne baako bwe kabatemyako basatu nga bajja omusajja bamuggyako akagaali bamuggyako essimu kati omusajja oyo yalinamu empaka nga wakibuli ng'enjogera z'ennaku zino. Kakati omusajja oyo yagezaako okulwana ne bamukuba ennyondo mu mutwe ne bamutta. Bwe bamukuba ennyondo mu mutwe ne bamutta n'agwa wansi wali. Kakati akalenzi kali ne keebaka n'omulambo ne benkanankana. Saawa 4 bayita ku kkubo nga bamusudde ku kkubo ku gundi awo waliwo n'ensi 5. Kakati nga balowooza emirambo giri ebiri. Bwe balaba emirambo egy'ebiri kumba ogumu muki mulamu gwe gwasse guli. Kakati ne bamubuuza ate gwe okola ki n'omulambo? Bagenda ogisitulawo ne poliisi emaze okujja ng'ate omulenzi mulamu. Nakati muzeeyi yaŋŋambye mukuumeko. Omubbi muzeeyi yaŋŋambye nkole ki mukuumeko. Ate ono mufu yafudde atya nze yaŋŋambye mukuumeko naye abaamuse gundi ne gundi ne gundi era nze nabakimye era baatutte essimu ng'eriko emitwalo 18 n'eggaali eri wa gundi naye nze yaŋŋambye simuleka wano. Muwulira emizimu. Kakati amwana oyo nga bamuteeka ku mpingo baba bamututte mu ddwaliro Kayunga ne zireeta oli naye nze sinze namuse ze samusenze kati munkwatako mulumbe oyo naye ne bateeka ku mpingo. Kakati baba bakyali awo nga n'omulala tikuli yaddukako n'omu abantu bameka basatu. Bwe baamala obbakwata ne babassa mu kkomero omuzimu ne gulinnya ku muwala we. Bwe gwalinnya ku muwala we ne gumugamba nti gundi mubanje emitwalo gyange 4 gundi mubanje emitwalo gyange 7 gundi yampola ebinyeebwa bya 14. Ogenda okubayita nga bonna abantu abo be bakola ki weebali. Kakati gwe ssebo wali owanze omuzimu gwo. Omuzimu gwo wali ogutegese oba bwe bakutta ogenda kufa ng'emmese. Bwe bakuloga ogenda kufa ng'emmese. Gwe oli eyo toliiko lubaale olina bizinensi yo olina omuzimu bakuteeka muyirizi y'empologoma nti nze ndi mpologoma tekwata mutama gikwata mu ng'emulya. Bakuteekamu omutwe gw'ensega n'ennyindo y'empisi nti buyisibwa omu nsega y'ebika. Owange bakuteekamu omuliira waggulu. Bakuteekamu omuti gwe bayita kaawonawo ogwo ogukutuse ne baguleka ku nnyanja oba oguliriddwa enkuyege akatundu akasigalawo ke bayita kaawonawo bagukuteekamu. Kituufu osobola okufuna akisidenti n'ogivaamu ng'oli mulamu. Omuzimu gwo gusobola okudda ne gubanja omuntu kubanga omusajja oti yali musawo. Kakati mmwe abali eyo mujje tubagange tubakoleko emizimu gyammwe gwe kyogamba nti ngamba bugambi nti teryakusobola kunkuba sasi nga mbyogera bwogezi bbira mupango. Bassebo ne bannyabo bakukolako bakuganga wejjanjaba ebintu si bya lubaale byokka. Bw'okola edduuka nga ligenda bw'obeera mu bufumbo omusajja wo yanoba n'atambula n'agenda. Omusajja olukusanga mu nju akuba bukubi. Bassebo ne bannyabo mwejjanjabe
ku kasente akatono n'obwerere gwebera mukwano gwange nja kukolera kyokola ki kyoyagala. Basebo ne banyabo ffe tuli balogo. Era nze bw'okwata ku mwana wange bw'okwata ku muntu gwe omusamiza n'obeera wano ne bakwanako omukazi n'owulira ku mukajjajja gundi mbwate kulanama bamuzaddemu omwana. Nze nga Jjumba nafudde nga nalazeewa. Njagala kuba buli abasebo ne banyabo bwe nawasa kulanama bampa emyezi 3 ate abantu ab'amaanyi ne baka oyo tafumbirwa myezi 3 basebo omwaka tukutte gwa 7 kubanga nze ate kulanama sibe yafumbirwa embaga 3 yafumbirwa 5 abali abamuwasa bali basiramu na butalabuzi nze ndi musamize. Kubanga tulina okwogera ebintu ebirabikako n'omuntu mwe bakututteko omukazi bakututteko mukazi wo mwe bakututteko omusajja tumuloga n'okumuloginga ne tumuloginga notanga nyenanka neri munanka. Kubanga abantu bagenda ne babuuza ng'ate ebyo bikolwa bitya n'osanga oli n'akugamba munze nkulembera abasawo n'omubuuza naye okulembera abasawo wafumbirwawa ate nze noganya abasajja ti naye waaliwa. Basebo ne banyaba ebintu mubize mu reality ebintu mubimanye. Bw'ogendewo omusawo n'agamba mbu mugagga kale akulageko kyayinawo. Basebo ne banyabo muve ku bintu eby'okudagana kubanga mwaze kusoma mubuli ku live okumugamba nti batusomeseeko omuntu alina kusooka kulaga kyakola ki kyayinawo. Mu kaseera kano njagala omuwulire kizza ow'entwe twatuulewa omulabira obulungi abantu njagala nkubule omulangira Juuko omutabiriza bwa Kampala. Tonnabuuza ku bantu ow'entwe togambye atuulewa maaso ga maama Bbiiru. Kaakati omulangira Juuko jangu wano obuuze ku bantu nje mpita ow'entwe tosooka otuule bakulabeko atambuza endeku. Basebo ne banyabo ye atambuza endeku ow'entwe. Omulangira Juuko sooka ojja otuule wano obuuze ku bantu ndyoke kati omutima gubasobodde baga nti ge situmulaba. Kaakati sooka obuuze ku bantu nje mpita ow'entwetwe oyo alina olulimi lwayogera munaaluwulira. Atenderezebwenga avunulizibwenga bwenga ekitiibwa. Amannya nze omulangira Juuko Lubowa Ndawula Bamweyana. Nsooka okwebaza nnyo taata wange ne maama ne bwe nabadde ndi ku TikTok nabeebazizza. Nze nali nfudde olwa sukaali lubaale nga nnuma naye nga neefula nti nasamire emyaka 24. Taata nkwebaza. Bannanga bali eyo bonna musamire wamala mukomeewo muteekebweteekebwe. Kye njogerako abamanyi nti mbadde neekuba empiso nga njeekuba empiso emirundi emeka olunaku lwe sigyekubye olunaku. Taata webale kunziza nkulu gwe taata maama webale nnyo. Ogera ku muwonge gw'oyogera ku Jjumba. Abaana bonna batya okwogera ku bakitaabwe nenze buli we kyova olaba nti n'abaavuddeyo okujoogereza navuddeyo nga nze ku nzikiriza yange nakusuubiza ne nkugamba w'oligwa wendigwa ne nkusuubiza ekirikunyiiza kibinyiiza kuba gwe kitange. Maama gwe maama nkwebaza nnyo. Nja kukola ebyo bye mwensuubiramu. Era bazzukulu ba Wamala ndi mu kuteekateeka taata nkwanjulira naguze ettaka. Taata naguze ettaka
era ntandika okuteekako kye bayita ekibuga kye bayita n'ekibuga kubanga wano mu Kampala wembadde babadde yebeyebe kati nnumba jajjandogwa webalesala olwembaddeemu batukulu Wamala mwenna mbebaza jajja Mubiru mukugoberera nnyo naye webala okusomesa bweza wendireyo mu ntebe gy'obadde tosiikiriza Ssenkulu alina amayembe gyafuna ekizibu kaakati baze omufunye baba bw'omufuna nga nsirika akutte bwakwata oŋŋamba nti baba akutte teri akugaana kwogerera Kasimu ku live wano abantu bali twogera nabo batusasudde batuwadde sente yogera n'omuntu twagaana kwogera omuntu wabulanja atayingira nangati kaakati basebo ne banyabo oyo mumuwulidde twagala kulindako ow'essimu tuleete ow'entwetwe ow'essimu takwata bw'anaakuba toddamu kugaba simu wali bayimirira ebyuma tugira wano nga tugira kati tuleeta ntwetwe twetwe ayo redi kale kana akazindalo ke kasinga okwogera obulungi basebo ne banyabo mwawulira abaloga abali entwetwe mwawulira abantu bamutawaana bwe baba bakulogera ntwetwe kizibu obutavumukira twetwe kakati ne tugamba nedda fe ab'ennono katunoonye abantu abali entwetwe boogereko n'abantu be balogera entwetwe nga bwe mutambuza endeku kale ssebo abantu bannyonnyoli bwe mutambuza abantu emirambo egyo ne mulimisa abafu agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'awe ng'ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ssebo jjajjaffe Ssaabakabona Jjumba Lwo Waligawesa nkwaniriza ku live eno kakati batukulu bawamala kola wamutabali mu byuma atuula asigale nga bw'ali yeyongeremu eno katono awo abadde aliraanye amasannyalaze neyanza nnyo neyanza engejja gyange Jjumba Lwo Waligawesa Ssaabakabona w'enzikiza y'obwangwa n'ennono eri ekitongole ky'ettondizi mu ffeesi bajjajjaffe mwenna baganda bange ne bannyinaze mwenna bazzukulu bawamala abagenyi baffe mwenna tusanyuse nnyo okubalaba yenze Ssennyonjo Ssaalongo Mukasa Kiwanuka Ssaabatabiriza ow'enzikiza y'obwangwa n'ennono eri ekitongole kya tondizi mu ffeesi ate era omutabiriza ow'obutabiriza bw'emitiyana munzikiza y'obwangwa naki n'ennono basebo ne banyabo ndi nzaalibwa ntwetwe gye nkulidde ebintu byonna ebyentwetwe mbimanyi bulungi kubanga nabizaalirwamu okitegedde kasooka ennanye mu lwetwetwe tutambuza endeku tutambuza n'ensujju bw'oba oyaga tusobola okusogola omwenge noddayi n'ogusengejja naye tuyina enneeteekateeka ey'enjawulo mu lulimi obwacyaku kya miyingo kyebunja kyabuyaga nkwanzi ya mulindwa ensomola ekusomera amagulu bamutembere musabye mpwere bamuyita kamwe kamene gw'omuganda takwenda muganda akwenda ekibali kijibanga bwakyagwire mugasa irungu lyabwe kali mukyatakanda n'atagamba kabi nakali akali omuntu akumugamba kuyimba ebujagi nakyusa okusobola nkube nani ebukuza dye kayikara embando nyina ku mukali mwije mweteje byamwe gikulwanyo yagwamuhamba yagwamalanga yalika abasajja n'abakazi batunga ebinje bisugwasugwa n'engorwazi obwomezi bwamubura kandi ko tukwenda imereke ibali abemo omezi kenyomera orende ku okutuuka entwetwe oba ofuluma eno Kampala okwata Hoima Road akati n'ovugirira Kiboga bw'otuuka ekibuga ovugirira Masodde otuuka emasodde n'okwata ekikubo eky'ettaka ekidda entwetwe mayiro 7 okuntuukako bayitawo kyabasiita kakati entwekwe oyo olubala atambuza endeku musamira emizimu gyabwe mizimu gy'abajjajjaffe n'emiti kakati musinga kukola ku biki tusinga kukola ku ebyo kasojja nga gwe ekizibu kyawo obagubba walemererwa ki ebyo byonna tubikola ki tubikolako kakati oli bwaba yantutteko omukazi endeku eneekulimba endeku esimbuka olulimi lwonyini lwowulidde netambula netuuka wali omukazi nemugjayo n'ensujju yako yesu kakati bwetuuka nze bansindikira endeku naye saagala kuzzaayo mukazi nze bansindikira bandogera ntwetwe nze nkola ntya awo jabuzi tuula netulaba enneeteekateeka gye bakulogeramu netugijjawo yesu
abetwetwe nga ate omuntu okusogola omwenge aba yazizza musango. Ayi tuyinza okumwegombanga ku binaali kwegomba nojja osobola omu amabidde gaffe. Kakati ate bano abalima mu nnimiro ne musanga babakulimidde emmwanyi. Nalaba olina emisiri gy'emmwanyi mingi olimisa bantu. Bantu be balima. Bantu be balima. Kakati nina ebisajja ebiyitawanya njagala birimisa. Bijja kulima kufuba. Paka kuwulira bubi. Ensono katuweeyo omuzindaalo na kabaguleete. Ekibuuzo kiri bwe kiti. Olimisa bentwetwe bokka oba wembe Masaka nga njagala oba nemisize? Nawe kenyini nsobola okutwala n'ogenda olima. Nedda kyeŋŋamba ng'ennimiro teri ntwetwe, ennimiro eri Masaka. Wabula waliwo gwe mpalaŋŋana naye njagala nnimire. Anvaayo entwetu nenzijja mu nnimiro yo ne tumukoola n'alima. Obaawo? Yesebo. N'alima? Mbaawo. N'okakasa nti bite? Ate ani ali amiriza ebyo? Ekibuuzo ekyokubiri. Yesebo. Ng'oggyeko okulimisa n'okutambuza endeku n'ensujju, ekituufu mwetunda nnyo mu ebyo. Era tumanyiddwa. Mumanyiddwa. Tuba twamanyiddwa se. Bawe ennamba y'essimu. 0787 47 15 7. Ennamba giddemu. 0787 47 15 7. Ekibuuzo ekyokubiri. WhatsApp 0756 526 Ekibuuzo ekirala. Ono abuuza wano agambye ng'oggyeko okulimisa nekiri Ssaawa Kabona kyeyogedde ekyokusogoza omwenge. Bano omukyala n'omulemezaamu muli. Ekibuuzo ekirala. Waliwo abavubuka abato abeegumbulidde omuze gw'okuzannya zaala nga baagala, era kibuuzo kiri wano, bwe baagala omukisa obakola otya? Bajje tuwugire tulabe neeteekateeka yonna era bajja kukikuba baddeyo bakiggale. Jjajja mubiro ekibuuzo kyo. Weewaawo okusooka kwa byonna ngenda kwebaza, wabula nze ngenda kuwa bujulizi ku bantu b'entwetwe. Ku kyalo okwaffe kwenzaalwa kuliko akabira bakayita Mengo. Akabira ako twalinga tukyabamu enku, naye omusajja yava Ntwetwe n'asenga akabira ako era n'agamba nti omusambwa gwamukowodde ajje abeere nga asenga kaala ako. Kakati lwatuuka ekiseera n'alanya nga bw'olanyiza, n'agamba teri muntu yenna yadde ettabi lino abaligudde ajja kulijjawo ng'atwala luku, wabula nina jjajja wange eyazaala taata omukazi. Kakati bagenda okukyaba enku abaana, mu kusooka bwe baatwala ne bafumba enku ne zifuuka emisota. Kakati ne balowooza oba kyabadde kitya, naye emisota egyo mu kujja okugikuba jjajja nga bava mu nnimiro, emisota egyo ne gikola ki? Ne gibula. Kakati naffe kennyini tugenda mu kabira ako tukyabemu enku, nze kennyini nkwata oluku, ekyamazima nakwata pusi. Kakati ngenda okwebuuza ye nzize nga nkwatira ddala ki, kubanga oluku ndujjukira bulungi lwalina lwa muwafu. Neŋŋamba ye nkutte luku ate nina pusi muki mu ngalo, naye emisinde gye natereera. Kakati lonna mba nkutte ente, maama tutumye tutwale tuggyeyo ente, nga maama ente yagisibye ku lusalosalo naye nga yayingidde mu kabira ako. Kakati nsumulula, bwe nasumulula omuguwa gwonna gwalinga ogwekutuddemu nga misota myereere, era nafubutuka emisinde nze nazookuka wayiseewo ennaku bbiri. Kati byenjogera byali yalite, so ebintu bino tubiggyemu okusaaga nga tusaagirira ebintu ekyaddala gyebiri, era n'akabira ako essaawa eno
waliwo omusawo mukyala naye enkulayira olukune bw'olwegomba otya bwe luli era enku weziri n'akabira ako enku zivunda ne zivundiramu teryakola ki teryala ennyama. Ekibuuzo ekirala obujulizi obwo ogenda baako kyobwogerako kino si kyakusaagamu ngenda kukuwa kamalirizi kino ono agambye nga bwe mulimisa abantu lwaki omuntu nasaakutukakutuka nga bwe balimisa abantu lwaki tebakwatayo omuntu omu ne bamutwala e Bulaaya n'atanda naddala ng'ayambala langi enfiira akwegamba ebintu ebyo byonna mubikola kakati naye ekyendabye olwaleero mubantu abali wano abantu mbalabe baagala okuloga bannamwe mukomenga okuloga bannamwe mwabalogo kakati omusamba kati omuntu okufuuka pusi ne mukabira ako mwogera mutya twogera ennimi zanjawulo kati yogera mulula obwakyanku obujogeremu olulala obwangu n'obwangu bwamutazokwatagategulula libwa omusajja agenda akayimba kamuteguya omutali mwanna muzinda seka ka Buganda obunyonde bwamanga odde emisamba gyonna gyolukola egyokumaza emizimu egikuma abalamu tunuleno omusajja ayagala kunsogoza mwengi obwangu n'obwangu bwamutazokwatagategulula libwa omusajja agenda akayimba kamuteguya omutali mwanna muzinda seka ka Buganda obunyonde bwamba kawude emisamba gyonna gyolukola egyokumaza emizimu egikuma abalamu kawumpula ebyego nabuzaana enkuto ddungu ayisa abasajja bisagazi bikwaya ku byabulimba likala manju kabonjo n'atabojolwa yangu akojja obonjolere ezukulu wonno ajalime sinze mu biroli abaali sebo jjaje ezo ennimi ezimu kuzo ate nga tudduka mangu oba olamudduka odduka mbiro yongera mu speed tuulira obwangu n'obwangu ng'omutezi w'enkwatagategolebwa omusajja agenda akayimba kamuteguya mutali mwanna muzinda sekabo ka Buganda obunyonde bwamanga odde emisamba gyonna egy'olukola egy'okumaza emizimu egikuma abalamu kawumpula ebyego nabuzaana enkuto ddungu nga kisembera ayisa abasajja bisagazi bikwaya ku byabulimba likala manju kabonjo n'atabonjololwa yambako gyowonjolere ensonga ya muzukulu Jumba agenda alime wawe banaye mukubira owetwetwe mu ngalo abantu ddamu basomere enamba y'essimu erisiro 787 eya WhatsApp 0755262410. banaye waliwo omuntu omukulu atuuse wano agenda okubabuuzaako olowooza badde amanyi nti jjajja waali wano basabo jangu obuuze ku bantu mutuufu tebakulabangako ate ye ategedde gwempita sooka olindeko kamale kujja tovaawoawo owentwe twagenda kudda basabo munzikiza yobwamwa nendono mwongereko engalo ye jjajja agenda kubabuulira ye jjajja maanyi ga Lubaale Ssaalongo Buyondo maanyi gaki ga Lubaale buuza ku bantu jjajja mbadde sinakulaba yakatulawo obwedde abaddewo banna yali abadde ansiikiriza agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'aweebwe ng'ekitiibwa banna ensonso balaba mwebale kujja ku mukolo gwa Kabona Ndugwa banna Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa webale kuzaala baana basenkulu mwebale kuzaala baana jjajja Namasinda jjajja Ssekyondwa mwenna sijja bamenya bamalayo naye mwebale nnyo mwebalire ddala ssebo Ssaabakabona natuuse dda obwedda wendi awo naye nabasanze mu mikolo wano neŋŋamba sijja bataataaganya naye mukkirize Ssaabakabona alina ekintu kyayogedde nga ndi awo naye nga nkirinako obujulizi njijukira lumu Ssaabakabona tuvudde wala yewaawo taata naye olumu twali mu Tanzania nga tuli mu luumu yaffe mwe twasula yewaawo noŋŋamba nti e Uganda eriyo ettabaalo yewaawo
era tuddayo mu ttabaalo nenkugamba ye nga mbadde sirimanyi nga siri mweteefuteefu kuyingira ttabaalo naye mutuufu Ssaabakabona waabadde wano abagambye asobola okukugulira embuzi ng'oli mukwano gwe. Embuzi eyankolako genda mu ttabaalo Ssaabakabona ye yagigula. Kati omuntu ayogera ekintu ne mulowooza oba asaaga. Bannaye Lubaale tuvudde wala naye atuleze era neebaza nnyo kitange Jjajja Muwonge Njogerere. Tumukubire engalo ez'amaanyi. Mu butuufu gye yansanga ndowooza Ssaabakabona okimanyi nti n'emmotoka zaali zimpeddeko nga sikyalina mmotoka ntambuza bigere okumala emyaka nga 2-3 naye we yankwatako emmotoka n'entandiko zivuga nga wenjagala. Avuga nnene basebo ne banyaba avuga nnene omulaba ebizimbe ne tuzimba. Kati gwe wenna ali eyo nga tonnasamira noonya abantu bano banoonye bagenda kukolako bagenda kutereeza Lubaalewo. Buli muntu obeera eyo naye n'ogamba obanze ebyange tebirisoboka obanze embeera eno gye ndimu sirigivaamu. Naye kituufu Lubaale agaba w'omutereeza akujja mu bunnya gy'obadde n'otuula n'abalangira. Okitegedde mbadde ne Ssaabakabona naye okimanyi bulungi nti tutudde wano naye ne waaba muntu ng'alina kyatukoze oba ng'atukutteko. Njijukira lwe twali ku poliisi e Lugazi ne batubonyaabonya ennaku 3 essimu twagikuba waggulu eri Naggulu. Directive zaava Naggulu nga ziragira bano ba DPC ba RPC ne batwala omuntu eyali atutawaanya ndowooza bamuteekako empingu nga bamuyita ne bamuteekako empingu. Kati gwali eyo nga tonnasamira manya nti Lubaale alina byakola ebyali byakola ki ebyalema. Lwaki temunzikiriza n'enkomaawo? Nze Kabona Buyondo maanyi ga Lubaale Ssaalongo ntuula ku Mutala Kasala mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti eno eya Mukono. Ndi Ssaabalamuzi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate era ndi omu ku badirekita abatandikawo oba abazza obujja enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Manyi nti badirekita tusobola okuba nga tuliwo batono naye nze omu ku abo. Kale no bakadde bange mukkirize abasaba ne banyabo oyo muntu mukulu nnyo director wa nzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jjajja Buyondo maanyi ga Lubaale. Twali tuwandiisa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono emmotoka tezaggwawo buggwe. Emmotoka eyasembayo twatunda ntunde nga registration y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono egaanye n'angamba nti Ssaabakabona kati katusigazeeko eyo tutunde eno. Era twasulanga mu kitanda kimu ku buliri bumu tukoze ffenna mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tonda Namugereka amuwadde musajja wa kitiibwa musajja wa buvunaanyizibwa naye be bamu ku balwanirizi b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate si be bamu kubanga twali babiri era ye yaleeta ekirowoozo ekyakola enzikiriza eno kulabika ng'efaanana bweti. Kale muntu mukulu nnyo mumukubire mu ngalo era Kabona Nduga olina omukisa. Jjajja Buyondo tatambula Jjajja Buyondo tasituka kiri awo naye olaba ali ku mbaga eno nkakasa bukakasa agambye n'olwasooka Kabona Nduga kakasa bukakasa nti buli kimu kigendagenda mu maaso mugende ekasala. Sebo director bantu balina ebizibu Ssaabalamuzi tayinza kubeera awo. Ssaabalamuzi mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate mu basawo b'ekinnansi abantu basomere ennamba y'essimu. Bantu balina ebizibu abasawo bo beebase ku baana abawala mu masabo gaabwe bafeza abantu b'ebintu byabwe bibaweddeko tebalina gye bawaaba. Bannyonnyole ennamba y'essimu abantu bakkubire. Bakadde bange mwenna abandaba mbagambye nti nze Ssaabalamuzi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono
kituufu nagenda okutuula mu kifo ekyo abantu abasinga mwali mweyisa bubi abakkiriza nga mulina enneeyisa gye mweyisaamu bakabona bangi benkutte ku luwonzi bennyimiriza nga mwali mweyisa bubi naye ensonga zammwe zonna zijja ku mmeeza yange nze sebo saabakabona ndowooza essimu yange olunaku mbeera n'emisango egisukka mu 10 egy'okuwozesa weewaawo engeri gye baatukolera omutimbagano guno era abasinga ndowooza ngenda obaleeta ku kitebe mu kirowooza nga mumaze kutuula nabo emirundi egiwera naye mbeebaza nti mu kiseera kino mugenze mweddako naye nkakasa abasawo b'ekinnansi mwenna abali eyo nga okyali n'embeera gy'oyisaamu abalwadde abajja nkusaba weddeko naye singa banaakundeetera gyendi yahimba gambye nti essimu ngikuba bukubi naggulu teri poliisi wano mu Uganda gyesobola kukwatagana nayo kati gwe wenna akola ekikolobero ng'omanyi nti gwe oli above the law nja kuwanulayo oba oyagala oba toyagala kati mwekomeko tutambulire wamu abasamize kwagalana abasamize kubeera bumu abantu abajja gye muli baba bazze kuwona bizibu so tebajja bongera bizibu kale enamba yange y'essimu eri 0752 64 35 95 emu ya kyama sijja gibawa katonda abajjajjaffe abampeera omukisa weewaawo mumukubireko mu ngalo tatera kulabika naye jjajjandugwa tweyanziza weebale nnyo jjajja kakati kyanku kyakyanku musambwa pulidde mu kyango kyakyanku kakati jjajjandugwa soka obuuze ku bantu naawe kyanku tukyamukomyawo era jjajja nga mutubulira obudde bwe tusigazza agulumizibwe nga atenderezebwe nga weebwenga ekitiibwa musinze nga mu nnimi zaago weewaawo bannaye abagenyi bange mwenna nsanyuse nnyo okubalabako ab'ebitiibwa mwenna bakabona bannabbona abakulembeze mwenna mu nzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono bajjajja b'abaana bassenkulu mwenna ne bannankulu weewaawo abali ku live mwenna nga yenze jjajjandugwa Tebuuseke Mukasa abangi be bamanyi nga Kabona Ndugwa akalulu ka jjajjandugwa weewaawo amaanyi g'abantu ly'eddoboozi lya Katonda weewaawo taata basebo ne bannyabo nze ndi musajja wa mukisa kubanga ekyamazima nti abantu banjagala abantu bakola ki banjagala nebaza taata wange Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa okuba nga wansamiza lubaale taata okuva lwansamiza lubaale nafuuka omuntu ow'omuwendo mu nsi muno wabula okujjako gwe atamanyi ki kyenkola ki oli kyendi naye nafuuka omuntu ow'omuwendo muki nsi muno taata nkwebaza webale kunsamiza lubaale era olwali tuli ku mbaga yakuwanga mayembe tuli ku mbaga ya lubaale era kugenda kuba kulya kunywa kusanyuka era amayembe mugenda galaba nga gakuutaanya gagenda kukuutaanya olwaleero n'olunaku lw'enkya jjajja yagabudde basebo ne bannyabo enkya kugenda kuba kulya kukola ki naye temusabe emmere leero emmere yaki muyinza ogisaba leero kubanga lubaale tumusalira ki tumusalira nkya nsaba mugagakkamu lubaale tumusalira ki era n'ekijjulo kyaddi kyankya basebo ne bannyabo bano bonna bwe mulaba bassenkulu baffe bataata baffe bamaama baffe era omukolo guno ogusombodde abantu ab'enjawulo mu buwangwa naki ate nga bakyajja n'abamu bajja kujja olunaku lw'enkya taata Ssaabalamuzi
nsanyuse nnyo okulaba we bali kujja katonda w'abajjajja abampeera omukisa weewaawo tuyanze gye mpozi nga tugenda kubanga Sematimba ogambe tusigaze eddakiika emu basabo ne banyabo live eno tugikola buli lwakusatu okuva ku ssaawa emu mpaka essaawa 4 tugikolera essaawa 3 olwaleero tugikoledde essaawa 2 kubanga tuli ku mikolo twabasuubiza abantu baffe nti buli we tubeerawo olunaku lwokusatu nga tulinawo netiwaaka twogerako nammwe njagala okutwala ensonga eno nayo ngibategeeze teriyo abantu abaagala otubulakamailinga sebo kyangu toddayo waliyo abantu abaagala otubulakamailinga eri obwakabaka abantu abali wano nga bwe mubalaba tuli bawagizi ba bwakabaka twagala baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Muwenda Mutebi oyo wokubiri tuwagira obwakabaka tujja buwagira mpaka ku Semakookiro tujja buwagira mpaka lwe tuligenda mu ttaka ne bazzukulu baffe bajja buwagira n'abaana baffe bajja buwagira kubanga tuli Baganda ffe tuli bannono era alikwata ku kabaka nange alindaba wendigwa kabaka wangwa basabo ne banyabo nze neddira nkima naye sisobola kubuuza Ssaabasajja Kabaka nga nyimiridde nfukamira nengwa wansi wabula waliwo abantu abaagala okusaanyawo ennono yaffe nga balowooza ti ffe bajjajja b'abaana waliyo ebirala basabo ne banyabo njagala kukinyonyola ku live ffe tuli baweereza babbaffe Ssaabasajja Kabaka era Obuganda okumuleeta emize mukwatira kabaka we Abaganda okubanyiiza bakwatira kabaka waabwe ebitwogerwako si effe abo balala abantu abali wano bantu babbaffe Ssaabasajja Kabaka njagala kubaweereza nti tuyina omu empologoma ya Buganda tuyina omu ekifundikwa ky'ensi yoyo Cuucu Magulu Nyondo Kalema Kansinjo Sekesa Sekwanga Musota baffe beene oyo Lukoma tuyina omu Nantawetwa tebaayo muntu yenna awo yazanyisa obwakabaka ng'ayagala okuzanyirako tukaaba omuwanga n'ennono tuyisa mu baffe Ssaabasajja Kabaka agengege Omuganda okuyisa mu kabaka amaaso aba agwana kufa teri musango omulala gwonna ekyo kyekifundikwa ky'ensi oyo ye nannyini nsi oyo ye baffe ye bikomo ate njagala kubategeeza nti oyo ye jjajja wa Buganda kyekifundikwa ekikulu tiwaliyo jjajja yenna ali waggulu wa Ssaabasajja Kabaka jjajja oyo jjajja Lukoma Nantawetwa ye jjajja wa Buganda era oyo yakulira abakopi n'abalangira oyo yakulira baminisita bapulezidenti kasita oba ng'oli mu Buganda teriyo mukulu ali waggulu wa baffe Ssaabasajja Kabaka fenna tuli baweereza be njagadde okiriyalinga ensonga eno ku live eno waliyo abaagala okutusibako amatu g'endiga otuliisa engo nange baba tukutte nnyo akati kati gye tugomye okukwata akati waliyo ebifeefe ebyagala otuzanyirako mu mbaawo kuliko ebifaafa kuliko n'ennankani ebyagala otuzanyirako basebo ne banyabo timuzanyira ku mpologoma ya Buganda timuzanyira ku baffe timugezaako ffe mututta ne mutumalawo naye nga timukutte ku Ssaabasajja Kabaka kakati buli muntu yenna agezaako okuzanyira ku Ssaabasajja Kabaka tujja muloga oyo situebuuza ku kirala tujja mukolimira buli muntu yenna agezaako okukwata ku kifundikwa kya Buganda eyo tewali kubuuza ebirala byonna mubikole naye timuzanyira ku baffe Ssaabasajja Kabaka njagala okuyisawo ekigambo kino okwebaza nalabye principal yabadde Gomba ow'ekitiibwa Kyagulanyi yagambye bw'ati yagambye nti tuli baana ba Buganda tuli bazzukulu ba Buganda tulifa tuli Baganda
n'emizimu gyaffe giryagala baffe Ssaabasajja Kabaka. Tumwebaza olw'esitatimenti eyo gye yakoze okussa emitima gy'Abaganda ti Bobi Wine talina kizibu ku Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kye kituufu. Wabula waliwo abaagala okuzannyira ku Namulondo nga bakozesebwa nga baagala okusaanyawo buli kibinja kyonna kye bawulira nti kyagala obwaki obwakabaka. Basabo ne banyabo tituli bajeemu mu gavumenti ya wakati. Omusamize tamenya mateeka. Tugondera abantu abatukulembera mu buwangwa bwaffe n'ennono. Ayi baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Akatugalewo n'oluyimba. Yimba tugende. Imame jembe yano mangani abanga ni nyuma lero situke ngumi na korania. Kakati tutuuse mu kaseera akasiibula. Tutuuse mu kaseera akakola ki? Akasiibula. Nawulidde ekyo kye mbagambye tugenda mu kaseera ak'ebyobufuzi. Si ewaawo abasamize situgenda kuwagira muntu yenna atatwagala. Situgenda kuwagira muntu yenna atatukkiririzaamu. Situyina kintu kyonna kye twali tukoze. Buli ayagala okubaako kye tumukolera mu gavumenti akalulu kano konna ng'okaagala. Abasamize twetaaga mayengo aga Nono TV. Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga. Abasamize oweekitiibwa baminisita, bammemba ba Paalamenti. Abasamize naffe twagala tuliko organizinge nga bwe mwawa abalokole ne muwa abasiraamu ne muwa abakatuliki eno nzikiriza. Twagala okusitula ssebo Oweekitiibwa Ssaabalamuzi n'omwogezi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono omusajja tagerera nzaalo ogende ng'okola ekigambo principle kye yagambye okusaabulula obulimba obwagala okwawula abasamize ku Buganda. Tusaba mwenna nga bwe muli wano mugende nga musaabulula obulimba n'abali mu nsi yonna. Abantu abaagala okwawula abasamize ku Buganda ekyo si kituufu. Twagala okutumirako nabbona n'abakoza kulana maali gaweesa n'abantu bonna abawagira obuwangwa n'ennono, abantu bonna abakkaanya n'obuki n'obuwangwa. Buno obubaka bugende eri abakulembeze Nalongo Nansamba n'abantu abalala bonna be muli nabo. Abakulembeze abasazeewo okugatta ebibiina by'abasawo b'ekinnansi okutuula awamu. Njagala kubayita ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogwokubiri gwe tugenda okutandika nga tuvudde wano tugenda kubeera Busunju mu kiggwa kya Ssenga Kulannama ekya Pulezidenti General w'abasawo b'ekinnansi ng'akwasa Nalongo Nansamba entebe mu butongole. Njagala okubategeeza ti abantu mwenna abagezaako okubuzaabuza Nalongo, abagezaako okumuwa information etali ntuufu, mbasaba buli nsonga tugirambike nga bwe twajogera, kubanga basebo ne bannyabo ffe tuli b'amazima. Tuli b'amazima, sitwagala muntu yenna agezaako okubuzaabuza Nansamba n'okubaako ekintu kyonna kyonna kye muyinza okukola. Ffe ng'abaatuli bumu twavaayo ffenna. Tusaba mutukozese nga bwe twavaayo
omanye abasamize obuzibu bwabwe kavuyo. Basabo ne banyabo ffe bannatuli bumu abakulembeze b'obuwangwa n'ennono twakoowa obuvuyo. Ekintu kyonna nga kituzza mu kavuyo timugezaako kukikola bwakiri mutulekanga bwe tuli. Timugezaako kukola ekintu kyonna ekyakavuyo. Si ewaawo tuveeno tuteeketeeke obuwangwa bwaffe nga bwe buyina okuba. Kale twagala okubasaba ng'ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera busunju kulya na kunywa embaga ya mwaka mu Kiggwa. Waliwo omuntu abuuza ti ate obukulembeze munaabo mukwasiza mu ssabo. Akulembera baki? Si basamize. Obukulembeze ffe twabujja muki? Si mu ssabo. Kakati wakati omuntu yenna anaakuwa kabonandugwa tusinzidde wa? Si mu ssabo. Tuli mu kisaawe. Basabo ne banyabo tugenda okutuuka mu bisaawe tuba tumaze okuva eri bajjajja baffe. Ffe tukola mikolo gye tukola okuteekateeka obuwangwa naki n'ennono. Tubasaba mwenna mukwatagane tukwatire wamu tukole ensonga zonna nga zitambulira waki wamu. Wano wokka tulina okusobola okuyisa eddoboozi lyaffe ery'obuwangwa naki n'ennono. Bajjajja bwe muzze wano bwe tuli mu kukola emikolo waliwo atalina Kiggwa, waliwo gye tutagenda. Kitegeeza batuze Wandugwa tujooze. Muleke omanye abantu abatasamira babuzaabuza nnyo abatannasamira. Kale nno basabo ne banyabo njagala okusibula live eno Kyanku wakyaliyo abantu eri abatweyongeddeko. Nyeyanza gye jjajja asaba kabona omu ne bajjajjange bano n'abantu ffenna. Kyanku gye tuva tuva Buyaga. Tuli bazzukulu ba Kyanku kya Miyingo, Kyebunja, kya Buyaga, Nkwanzi ya Mulindwa. Tuli bazzukulu ba Kyanku kya Miyingo, Kyebunja, kya Buyaga, Nkwanzi ya Mulindwa. Basaba ne bannyabo mwenna abatulaba mujje etwetwe tweyongere okulabika nga tutegeera olulimi olutambuza endeku abantu banogogosuku olwogere obwakyanku kya Miyingo, Kyebunja, kya Buyaga, Nkwanzi ya Mulindwa. Ensoma basomolera amakulu babatemberi musabye mpungere babayita kamwe kamirigo omuganda takwenda muganda akwenda ekibali kigirwanga bwakyagwira mugasayiro buli awekale mujatakanda n'atagamba kalina kali akali obunda kumugamba kubimba bojadi natulitosobola akwenanja lumuguza adyeyi kaikala mbando ino mukali ojabwetaje Bweza ddala Katonda w'abajjajja bawomukisa sema tusibule atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna nga musinzenga mu nnimi zaago. Njagala kutegeeza bazzukulu bajjajja mwenna abali wano kati tuddako ekitundu kya kuyita Lubaale. Tuddako ekitundu kya kolaki? Tuddako ekitundu kya kuyita Lubaale kusamira mwenna abamazemu obukko mwenna tugenda bayitako Lubaale. Abalina amayembe tugenda bayitako amayembe. Tugenda kwanjulira jjajja biwango. Tugenda kwanjula jjajja byonna. Emikolo egisigadde gyonna tigigenda kuddamu kubaako kamera yonna. Kamera ekomye wano mpaka nkya. Emikolo egiddako gya kusamira kwetala. Kusamira kwetala. Tugende. What
Oyo